Mary Margaret alumiriza nti mu mwaka 2014 Ambrose Murunga ng'ebiseera ebyo yali mukungu mu poliisi ya Uganda agambibwa okuba nga akozesa eryanyi n'amuwaliza okumuguza ettaka lye erisangibwa e Kajjansi mu disitulikiti ya Wakiso nga liriko n'ennyumba. Kino kyawaliriza Mary okwekubira endulu mu kakiiko k'eby'ettaka akakulirwa omulamuzi Catherine Bamugomereire era okuva omwaka oguwedde akakiiko kabadde kakunganya bujulizi ku nsonga eno. Kati olwaleero Ambrose Murunga ng'ono munnansi wa Kenya alabiseko mu kakiiko kano era ng'ono asoose okunyizibwa. You really knew after you appeared here that what you were holding was not proper, right? Yes, Mama. Is it true that this title was registered after you appeared before this commission? Yes, it was. You went and actually knowingly registered yourself on another milo. I don't see how you can justify your action. Akakiiko kamutabukidde ku ky'okutuuka okugula ettaka n'alifunako n'ebyapa mannyage ate nga si munaUganda ekikontana n'amateeka. Omuntu wa Kenya so si munaUganda era ssemateeka n'ettaka erikwata ku by'ettaka tebimukkiriza okugula ebyo. Akakiiko kategeezezza nti Murunga yakozesa ofiisi mu poliisi mwali okukyojjanya abantu bye ettaka. Alabika talina maka kati talina wabeera awatuufu kubanga we yajjira okutuwa obujulizi alabika ava mu lulago eyo alabika ng'asula mu ddwaliro. So really alabika ebizibu aguddeko bingi. Murunga oluvannyuma apondose n'akkiriza okuteseganya n'omukyala Mary okulaba nga bw'ayinza okumuliza ettaka lye. I think that it should only be fair for you to actually very urgently sit with her and she gives you title less than a mile. That's something I think we're going to do that almost immediately. We're going to follow it up. Murunga akyalina emisango emirala egyekuusa kugobaganya abantu ku ttaka mu disitulikiti y'Eluweero mu mbeera y'emu. Akulira akakiiko kano omulamuzi Catherine Bamugomereire atabukidde abakola ku by'ettaka abaluse n'okkiriza abaggwira okunyigiriza bannayuganda ekintu kyagamba nti kisaanye okutunulwamu. If I'm proud to be Ugandan, I would want Ugandan law to be obeyed to the letter. And I would want to give advice that makes sure that Ugandan law is obeyed to the letter. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba Ambrose Murunga anaagondera ebisaliddwawo akakiiko kano. Ivan Kimutigozi, NTV Akawungeezi.